Yes. Kutindwa kukikolebwa bantu lukolebwa Katonda era mbasaba nti munsabire amagezi kubanga buli bwenja nina okwogera n'abantu bwe mba nga njiire zenka mba n'okutya kungi aye bwe mba nga njiire n'omwoyo omutukuvu nguma. Uganda tebangako na pulezidenti omukazi aye ebitongole ebisinga babatayira abakazi bakoze omulimu mulungi n'obwesigwa. Delta TV tukole njagala okwebaza gwe munnaffe ali naffe n'olunaku olwaleero nnaku z'omwezi 2 teekateeka z'okuwandiisa abavuganya ku ntebe ennene y'eggwanga lino ngamba y'omukulembeze w'eggwanga zijjiddwa kakawo olunaku olwaleero naye nga olina okujjukira nti akakiiko k'ebyokulonda katandika okufulumya forms oba okuwaayo ekyanya abandiyagadde okuvuganya ku nteekateeka eno mu mwezi gwali gwa 8 ng'ennaku z'omwezi 10 baba bakayita weeks nga 2 ne batufulumya olukalala nga luliko abantu 50 abaagala okuvuganya ku ntebe eno ey'obwa pulezidenti. Otukidde olunaku olwaleero nga basunsuddeko basatu naye nga bwetwazibiriza oba bwetwakomekerereza wiiki gye tukubye amabega nga batulaga oba omuwendo gulaga nti bali abantu 10 abagenda okuvuganya ku ntebe ey'obwa pulezidenti. Kale nno bwe tuba nga olunaku olusooka basunsuddeko abantu basatu kitegeeza nti ebulayo abantu balala 7 abagenda okubeera nga basunsulwa. Kino nno kitegeeza nti enteekateeka egenda kuba nga etaataaganyizibwa ey'olunaku olw'enkya kuba waliwo bano abantu basunsuddwa bawandiisiddwa okusinziira ku bwe babuukinga oba bwe beekwata ennaku n'ebiseera oba n'obudde. Tubali tusuubira nti olunaku olw'enkya na Democratic Party omusumba Mwesigye munnakibiina kya National Unity Platform Mwami Kyagulanyi Ssentamu ni omulala awo n'abantu abalala abavuganya ku ntebe eno balala 5 bandibadde basunsulwa ne kakati ababiri omuli Mwami Katumba ne mukyala Nancy Kalembe tebasunsuddwa. Kitegeeza nti kakati waliwo enjawulo oba waliwo okutaataaganyizibwa okuyinza okulabikira mu nteekateeka y'okusunsula olunaku olw'enkya. Nze Kefas Mayumba programu nze nga bwe ndaba olunaku olwaleero twagatunuulire ebiseera eby'oluvannyuma lw'okusunsulwa oluvannyuma lw'abantu okusunsulwa twagatunuulire kiki ekiddako omulamwa gwaffe bwe guli nti biki ebiyinza okukosa abeesimbyewo kuba kati kasita olunaku olw'enkya lunaawunzika kijja kuba kitegeeza nti abantu bonna ku mitendera gyonna abagenda okuvuganya bagenda kuba nga basigadde kulinda firimbi ebalagira nti mugende mu balonzi mubakuyege mubategeeze enteekateeka zammwe okulabika nga babeesigisa obululu bwabwe. Olwalino olunaku olusoose abantu basunsuddwa omwami Yoweri Kaguta Museveni Buhabulwa yasooseewo ku ssaawa zibadde ziwera nnyo ez'akalasamayanzi n'awandiisibwa ku kitebe kyateekeddwawo oba ku nkambi yateekeddwawo kakiiko k'ebyokulonda wali ekyambogo ku kisaawe kyambogo ssettendekero naye nga omwami Museveni olumaze okubeera ng'asunsulwa ate ne bazzaako era munnamagye yagawumulira ku nnyota eya Lieutenant General Henry Tumukunde n'abeera nga ate naye awandiisibwa wabula naye era wabaddeko omukoosi oluvannyuma okuba nga wabaddewo empapula ez'ebekkenenye ezirabaga engeri gye yakyusaamu amannya nga tezikwatagana n'agenda n'abikwasaganya oba n'agenda n'abitereza ku luvannyuma n'akomawo n'asunsulwa. Oyo bw'avuddewo mwami Mugisha Muntu Greg n'awandiisa ow'ekibiina kya Alliance for National Transformation ngenda kubuulira ebimu ku bibaddeyo ati tukubaganye ebirowoozo ku nteekateeka egenda okuddirira oluvannyuma lw'okwewandiisa. Tuwumulemu kuva ewa Kitunze Gomba.